Guno omukolo gwo gubadde gw'amaanyi, omukolo munnange ate gw'omuzannyi okuva mu Aromatic Entertainment, omukulu munnange ate Abraham Lozzi, era nga wali Rema Namakula munnange ne David Lutalo babayimbidde munnange ate wali oluyimba esayidi eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo nina King Saha byengenda okubeera nga nkutuusaako esayidi awo ne mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo ku ceremony esayidi eno n'omukyala Nyamutoolo. Bamita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi. Kakati nno kansooka nkutegeezeko munnange omukolo ogwabadde ogw'amaanyi ennyo munnange ate wali mu kibuga Kampala ogw'omukulu munnange ate Abraham esayidi eno gubadde gw'amaanyi nnyo era ng'abayimbi ab'enjawulo munnange babaddeko nnyo nga bali mu kupafominga muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga munnange wenguyidde katambi awo bayimbyemu kaawo munnange abagole ne bafa essanyu era nga boogezako okulaba akatambi ako. Nga tugenze mu maaso wali mwana mulenzi munnange ate King Saha naye yabadde munnange wano esayidi eno yabaddewoko ne ka party like private party muganda wange era nga yayimbyemu kaawo munnange oluyimba lwe ku nnyimba ze ezikyasinze munnange ate okukwata omubabiro ebiseera ebyo muganda wange naye bannange gwe ani ataakulaba mu butuufu yabayimbidde oluyimba luno nendabira ddala nga ddala kyayimba munnange ate kyekiri munnange ate wano mu katambi era nga boogezako okulaba muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate King Saha engeri gye yabadde alabiddwako munnange esayidi eyo. Kakati nno awo kankuggyewoko ku sayidi y'emu n'omukulu munnange ate Eddie Kenzo. Kakati nno Eddie Kenzo omukolo gwe yabaddeko yazze munnange wali ne mukyala we Fiona Nyamutoolo yabaddeko ku mukolo guno. Omukulu munnange Eddie Kenzo yabadde nga ali mu kupafominga era nga boogezako okulaba enjoyment munnange yabadde y'amaanyi nnyo wali nga boogezako okulaba akatambi ako n'omukyala Fiona Nyamutoolo. Byebyo nno munnange era nga bw'olabye esayidi eyo bwe nti bwenkoze ku zi updates zino kakasa nti nno osubscribinga kosa ati n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.